Okay, J film production because of a golden film production. Back to Sako film Jovia Nakalembe. Echatandika butandisa atenga tugenda maaso mpolampola tugenda sinkana abazannyi bomweno abazannyi nga Fadi Waligo songa Kasirye Johnbosco ne yakomyewo echatandika butandisa atenga tugenda maaso nalubega Fiona nga ne ku mulundi guno kwali tuyina namukisa Jackie tugenda kupane tumulaba ko tukyatandika butandisi mugenyi Simon Peter nga ne kwali ku screen ekyatandika butandisi tugenda maaso mpolampola Kasirye Jude ekyali ntandikwa filime nga tugenda maaso kakati ku mulundi guno tandikidde tutandikira emyaka ebiri emabega ng'emirerembe gye tugenda okulaba teginnabaawo kaliisizo kyotera gye tuli ku mulundi guno waliwo omukyala yali asalira ebitooke kumbe waliwo yali ajja mulinnya akagere mpolampola mu bimwanyi nga bw'omanya ebyekyalo bintu biba byakulabiriza nnyo owaaye sooka gye communication nfunda abeera n'essimu ku kyalo abakyayamaani oba vaisi we kati ebyempuliziganya biba byebyo bwe bityo owange oli taliiyo kumbe waliwo ge bagamba ataliiwo nga waali amusanza akkirira agenze wala ate n'oluzzi lweno amazzi gaasiikuuse ebyomukyalo biraba amazzi gasiikuuka ku luzzi olumu ng'olina gajja mitala ebiri kumbe ge basuubira emugga abadde waali nfudde maama obwenzi ndwadde yakabasa nnyo naddala ng'oyenda kumuka musajja bamujooga omukazi abadde amwagala amukimira n'amazzi abadde mukazi gw'ayagala ate omukazi bamuteega mu lusuku kati pulesa teyamukuba yanuula munuule pulesa yamunuula mukazi wa musanze mu bimwanyi ate mu lusuku lwe filimu bagiyita Mwebe ekyatandika butandisa ate nga tugenda maaso nagambye egenda ku abe videos ku Zai Plaza edduuka liri FF15 ekyatandika mugenyi Simon Peter ne Kasirye Jude bakoze kunoonya locations mwe bagizanyire filimu eno director photography ye Busuulwa Raphael ekyatandika butandisi Fadi Waligo makeup artist ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola namukisa Jackie Nakalembe Jovia Kasirye Jude be bataddemu esente songa Magala Raphael ye editor film asooka tukyatandika namukisa Jackie Nakalembe Jovia ba producer baayo tandikwa Busuulwa Magala Raphael ye co-producer ekyatandika butandisi Fadi Waligo ye mutendesi wa filimu eno kakati okuva kwolwo musajja atwe ekyekango kye yagwako pulesa teyamukuba naye yanuula munuule ekirwadde kyamuzingamya n'alabika nga takyalina kyasobola kwekolera efirimu eno gye tulaba n'ebikolwa ebigirimu nja kusaba buli muntu yenna waali ng'omanye oli muntu obeeko engeri gye weegendereza n'ebikolwa byo kuba ebikolwa ebirumya ate biyinza oviirako omuntu okuleka nti obulamu bwe bukyankalana omuntu eyali yeekolerera wamusimbangawo eŋŋamiya n'agigoba era nga mu misinde abisanya na buweewo naye wuuno yadda buto atunula nga yakava ku mabeere tebamutwalangako mu ddwaliro nga bamanya endwadde y'ekyalo obulwadde mu kyalo bukuluma ng'essubi lyolina bujja kgenda ye ŋŋombo y'ab'omukyalo obukuluma baabujja kgenda naye ng'ekintu kye bayita obulwadde si kyekintu ekimala gajja n'olowooza nti kinaagenda kityo zina mu nsawo ŋŋanidde ŋŋanire ono naye bambi agamba ayagala okuba ng'ayamba muganda waabwe naye ekikumi ekyokumuyamba tewaliraba bw'atunula alinga omuboge sina sente esente tewali n'ennyumba yennyini gye basulamu ya damage mulembe gwa damage bana emirembe gisensedde abantu n'ogwo omulembe gwa damage n'ennyumba ya damage yiyo embeera si nnungi ate nga n'omulwadde obuyambi abwetaaga ye Fadi Waligo oligino ne muzi naye ng'ekyamutabula kyekyo katuddeko mu kibuga e Kampala omuntu ogendako gwakulaba ng'olondola embeera yonna kaakati okudda eno waliwo abakungu ba gavumenti eriwo era nga bagamba ni waliwo embeera eri wansi mu byalo
embeera eri mu byalo gavumenti yennyini ekyalemeddwa okulabika nibaako kyetegera ekituufu ekiriyo kuba gavumenti erina ssente zeri yateeka mu bantu ba wansi nebawa ebbanga eggere okulabika ni ssente ezo babaako abantu kye bazikozesa mu kwekulaakulanya naye ate kyazuuse mu mikono mwe zaayita okulabika ni zituuka mu bantu abantu abo beefudde nti be bannannyini ssente era be balina okuzibanja so nga ate ebbanga eryaweebwa abantu yo nga gavumenti terinna bakuleka ndirigwayo kati balina okuleka ni basindika bambega baabwe babe nga bakola ku nsonga eyo balabe ani agezza kuleka ndi abanja abantu ssente nga nebbanja eryaweebwa abantu terinnagwako efirimu egenda maaso ekyo kibadde mu kibuga Kampala kaka tudda mu kyalo waliwo omusajja mukulu ayingidde ge maka ga Mwebe omulwadde omuyi embeera ya Mwebe yeno gye bagamba eyingula ezziga yali musajja nnyo ali tayagala kwasaamirira naye kaakati kale oli otya awulira buwulizi nti gundi yazze lengera omusaasizi mulimu abantu nga bajja okulaba abalwadde naye ng'omulaba nga musaasizi naye nga alinga musunzi bambi Mwebe katonda ono naye alayika muzimu olaba Mwebe aba bw'ati bulwadde nga bulume Mwebe bulwadde bulumye Mwebe tugenda kumujjanjaba bannanga obulwadde bwattanga abantu mu byalo oli sirimu n'amuluma n'agaayo ejjembe ppya era naawaana abasajja baawanga ejjembe banga lyonna eryo nga kumbe kiki kati ng'amugamba nti mu bintu bya Mwebe mulimu ebitaliimu Mwebe yali musajja alina ebintu bye kati bagamba mu bintu bya Mwebe waliwo ebitaliimu jjajja ono kyayagala naye Mwebe nga waliwo kalambira Mwebe ndaba akalambira waliwo ebyama bye byatayagala wadde mulwadde muye abalwadde abaye omukwata nga tebabaako kye baleeta Mwebe kati genda oleeta olulagala nkujjanjabire Mwebe ono azze nga mujjanjabi era n'asaba ebimu ku bintu ebyali ebya Mwebe mu kisenge kumbe Mwebe yalina leka naawe leka Mwebe naawe oli muyo kitegedde buli omu ku kyalo kuno akimanyi Mwebe oli musajja w'amaanyi olina amaanyi lino ejjembe limpe ofe nga nditutte oli mulamu yabadde azze kulaba mulwadde kumbe yanoonya ejjembe lya mulwadde era tolaba nti Mwebe muyi naye ku kyejjembe ayagala kwogera bagenda okuleeta olulagala Mwebe anywezezza omugenyi ekanzu kumbe omugenyi mubbi era omulwadde nga w'amaanyi mangi aba awona olwo kumbe Mwebe mu butayogerwa bwe mugongo balakaanira ejjembe lye obulwadde bumuluma n'ejjembe tebanditutte ejjembe balitutte olowooza bulijjo ebibbibwa mbuzi nanti oba mmotoka n'amayembe gabbibwa wuuno alitutte ejjembe lya mune afaako wekka tojja kufanna babugagga otyo egenda maaso efirimu egenda maaso kaakati ogenda okudda mu kibuga waliwo akwasiddwa fayiro ze fayiro ezigamba okuba mwe muli amannya agaba abaawolebwa ssente era nga ssente eyo ekiragiro kyava wa pulezidenti ssente zigende mu bantu ba wansi basobole okuleka ndi beekulaakulanya era buli muntu yenna eyawolebwa ssente satifikeeti weeri akabonero akakakasa nti yali mu ngatta entuufu ez'okumuwola kati bamukwasizza fayiro agenda alambule abantu abo gavumenti bwe bayikuweze ssente erondoola erabe ssente ze yakuwa wazikolamu ki naye ng'okusooka twalabye omukungu ono ng'ayogera n'omwami ono ng'amugamba weegendereze efirimu egenda maaso era yamutemyako mu kugenda wano babe nga bakola omulimu omutuufu ogubatutte so okulabika ni bakola ebyo ebinakyayisa omukulembeze gamba ng'omuli okutulugunya abantu mu mbeera efaananako bwetyo kaaka tuddako sirwakuba byebyanso tabanga ejjembe lyampadde
bwerere nyinza otwalirawo ejjembe ng'ejjembe kati bwe kakasani jembe gwoli waddala njagala kyegamba ky'oba tojja kuwundya kubanga kati nga mugamba newonoba ofuuse empologoma kyenjagala ndaba oba mpologoma tulabe ayagala ba jembe lyeryo bukyoliragira kyerikola ku maanyi gaalyo bw'oligamba kati empologoma nga lifuuka empologoma kati musota nyoka olaba oliragira ne likola ekyo omanya nti ejjembe ligenda kuwulira naye womanyira nti ligenda kuba lya mputu olidduumira ne ligaana kale bate manyi okanyitandike oba gaana mbadde ŋŋinzi abbye ejjembe lya munne oli obulwadde bumuluma ennaku zino abantu abalamu batandika okugabana ebyabagenzi nga bakyatunula amaanyi ga olina okufanago ekyo kyamusanyusa nnyo ye Kasirye Johnbosco nga yeeyongerayo naye nga kumpe ku kyalo kyekimu waliwo emmoroka eyingidde evudde mu kibuga yeeyiyo ng'eyingira ekyalo efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda mu maaso tuli kaliisizo kyotera munnange mulimu abakulu abajjiddemu kale maama genda okwetegereza ayisemu bulungi mukyalo ono weewaawo jjayo fayiro bulungi nnyo jjukira kye twategedde ndi baasindikiddwa okuba nga balondoola essente ya gavumenti gye yawola omuntu era nga kiragiro kyava mukulembeze wa ggwanga mu kwekulaakulanya kw'abantu ba wansi yoyo omukyala yasindikiddwa okukulira omulimu guno omukazi gwe baatuwadde nga mukambwe bw'ayuguma alinga eyamira endebe ya musisi olina makulu oli awo lwaki batudde manju bani yagenda okutuuza emanju abantu bazosinkana ebibamukwaba bawolebwa ssente kigambibwa bali mmanju abantu abo sinkane lwaki gye bate bamwegayirira munaye tugenda abantu bano balabe saagala abantu olukiiko balina luteeka miryanga ate baluteeka mmanju batya bagambye abantu bano bonna gavumenti nga we yabawola ssente bakuŋŋaane naye olukiiko balutadde manju lwaki ekyo kyatayagadde efirimu egenda maaso ne bayitawo olukiiko luluno genda maaso n'okwaniriza firimu bagiyita Mwebe naye ng'omusuubuzi nagambye ogijja ku abbe videos ku zaayi woba olina okuba ng'olaga era tukubiriza nnyo abatunda firimu mu ggwanga naddala ebina Uganda bino olina okuleka ndi osuubula awatuufu waabyo olina obijja ku bbeeyi ey'obusuubuzi kati eno yo ogijja ku abbe videos ku zaayi edduuka liri FF15 omukyalo ono gwe baleese okuleka ndi alondoola ensonga eyo obutebe twakabusiimula naye atulaze tebutukudde abantu abamu kiki ate chairman yaterangako abantu omukono okwewola ssente essaawa bwetuuka ey'okubalondoola balowooza chairman yagala kubabba baamukubye ekyo kye bayita obuyinza bagamba obuyinza buba mu bantu naye abantu tebakyalina buyinza ya sente zitwewola nyabo mbadde nsaba nkwanjulira chairman yetaagala kubaako kintu kyonna kyayogera okujja okuleka ndi omukyalo ono amwanjula eri abantu njagala okugenda direct ku point yandiise wano njagala kundaga nti ono yewola ssente bweziti yazikolamu bwekiti asasuddeko bweziti omukyalo ono mukambwe nnyo ate nga yasindikiddwa okuleka ndi ssente kati naye mulwewola ssente mulimu n'abalwadde laba muzeeyi Mwebe buli eyewola ssente alina okweyogerako kiki yazikolamu era mekazi eyakalabika ndi awezezaawo na mekazi ategese okuzza naye abalala weebali sagala bintu byakudda nkwewumbawundako nde temumbulira kati ndaga abeewola olukiiko lwabeewola gwezizo ziriwa nazigulamu ebigimu nange
nze zange sente ebimo ettaka lyali kalu ate enkuba tetonnya kati awo ate enkuba yatonnya mukaka najja kati n'amala ebigimusa mu ttaka kati neŋŋamba kanguleyo kiroza ebigimusa kati nengula ebigimusa nembisa mu ttaka kati sente ne ziggwawo ebimo ebirime tebinnabala sente zaddi ulira ettagali mu kuwola sente sente ngenda nazo ono ze yanonye ngenda ne sente kuba ze nnonye era agamba mbutagala kulikadde 10 kye kyonna emabega omulala ekolamusiza chairman n'abakulu bano okuva mu gavumenti bannange sanyusa nnyo tubadde tuza olukiiko ku kyalo munnange tusiimye tosanyuka kundaba ala yankolera munnange nzaala yange mulira musiraamu nnyo alla yagemmula munnange nali nyina omukyala subhanallah nalina omukyalo omu wajazakallahu khairan nga nina ono lunkulubuse naye allah najja yanukula essaala zange nefuna hakezi munnange nenzija nfuna akki 2 ku sente ze mwampola gwata eki munnange kanalubiri ono nalubiri bwemmala okuleeta kati wemmala okugira nti nenja nfuna omulala ye nemboseera abakazi nina 3 bamusaba sente alimbyambaga anti mbadde gamba allah yagemula n'aleeta mmwe ne muleeta ebbanja zonna kati zonna nnime mukiwonfu eddiini ya allah tekkiriza kwewola kati ono yeewola era yeebaza allahu kibooko zaalimu atagalirawo ensuubira sente ziriwo sala kula matooka tebisi kubanga eddiini matooke tekkiriza kwewola kubanga bwe weewola oba ozannya zaala ate zaala kibi ekibi oba oyonoonye oba osasula essaawa yonna kubanga we weewolera essente nga tomanyi nawe ogenda kuzijja ozizzeewo gundi gwe muzannya nnyo zaala kaakati ate ggwe mwenyo munnange kyekibi kyokka kyokoze naye nga tukwaniriza ono yali omu ku beewola wulira webalige ono yali omufu sente wazikolamu buki yeewola laba omu ku beewozi ndetse nnyo ndika naawe kwendi ku mulama sinavwaako nze gula bola wuliriza kyali bwe kiti nze gula banali saagala ngero njagala kyobakola mu sente nezaffe wano anti kwenzija kati saawa eno tuyanze nnyo tuyanzeege okuba nti mwajja ne mutwemu ensimbi netwekulakulanya era abatakulakulana bebamanyi nze simanyi nze baba wa sente z'okwekulakulanya kati agambe sente zeze zamuyambira ddala wakinnansi kati ng'agamba buli omu bamuwa sente ayongere mulimu gwe yali akola ono ye yali musawo bano ab'ennono abasawo bano wanje kati mbw amayembe ge gaali gayita bwereere n'agagulirayo emivumba awo mu wino nali era amayembe gaali gadduse ng'obwavu tuli bubi essabo lyali litonnyawo nfunayo abantu ne balizaako akadongo era munnange ne ŋŋamba awo mulimu gugenda okutambula omukiiri mayembe gaali gaggwamu amaanyi nga sirina walagi mumatulemu ensimbi kyali ne ŋŋamba mayembe amayembe nagamba za amayembe gakirira amayembe enkuba tekyatonnya luli ebibbo byabalongo byali bijjudde amazzi kale kitegeeza nti mumaaso awo kati amayembe gagenda kukola namaanyi tulaye nga sente tuzikuddiza ensi eri mu buzibu ate nga naye akulaga mutuufu mu nsobi ye kati ng'agambye kansooke muwa akatta mu mukago omulaga nti amayembe masanyufu n'okujja kwe kwata nkuwe n'emikisa bobanja babe nga basasula gundi gwe olayika olina ekikusumbuwa musindi nyabo omanyi kyokoze ekyo ono omwami tebamukwatako era ogalinnya gye gava ogasiikudde bwe ndaba oyinza otya okusindika ono onsindise nga nakusamba bamuyita Kasirye Johnbosco firimu nyingi ze mutumulabyemu nze tebantisa
ndabye binene nze aluwa sagala kuteeka wano sente za ekyangero kirabanga byolabye mwekyange tekirimu papa njagala sente sebo ngenda ne sente umanye mugongo kishayina gusigadde wansi gujje oba guli wansi kati era mugongo bamuyiye omugongo guli wansi guli yamugamba ni gwe kyokoze ojja kinnyonnyoka buulira kyokoze ekyo kyo kale nonsindika sikakubeseka wano zikubanja sente onsindika obwo obusente bwobanja ne bujja buddugaza ekanzu yange gye mmala wiiki nga sawuza kale nyenza neyanzege webale nnyo webaleke okugenda ne bwoba ogenda njagala sente wano njagala olabe buulire obwaki onziriwala nebaka mutaka efirimu egenda maaso nze ndi ku mulimu gwange era nina okukola ogutuukiriza wenino n'owulira njagala sente mukyemani baera efirimu egenda maaso balimu batuse mingi katera kugenda kubanga twabanja twagala sente abantu abalabi kati ndakakasa sigenda kuva ku kyalo kunanga sente mena temusimpadde buli alina sente za gavumenti buli ono omukyala musunguwavu bambi sigenda kuva ku kyalo kunanga sizirina bakuwe sente nananya sente era ngenda nazo abantu batukubira mu sente mwekuŋŋanya oba mutunda tugenda maaso n'ekifaananyi sente zaffe musituwe bakuwe sente bo bonna bamunirako emwanyi tezibala amatooke emyaka emeka mulyawo okubanga munnaye mwasubula abakazi mubalima amatooke kyokka ne musala nakutunda amatooke ebigambo ebyava mu batuuze omukyalo ono byamutabula nnyo era n'alabika nga naye obusungu bumukutte ndaga kyonna ekiddirira ayagala leka endi ava ku kyalo nga sente zifuniddwa kuba gavumenti yabawa sente kwekulaakulana kati ogenda okudde n'omutaka avaayo ayomba kati kumbe kawalake owaayo kojja kiki olukiiko ng'olwamuse bukyali ansindika atya nanswazaswaza nazi kuno ng'omuntu alina ejjembe eritokotanga erirye bamuwa ekitiibwa naye bamusindise nga ataguladde ejjembe so nga ewuwe waka awezaayo endebe yaago kati omuntu ono nina okuleka ndi musomesa essomo mutaka n'alyoka ansukuma eri nengwa kyabugazi nzaani gwayawuza yamusindise n'ayawula kati wekiba bwekityo agenda kunnyonnyoka alayika bwandaba kamademi omutwe ampita pusinze ngenda mulaga kana akawala n'okawagira kojja waako bamuloge tugende yavayo yekalakaasa toyinza kunsindika bwenkanidde awo nenjawula mu bantu efirimu egenda maaso kaakano oluvannyuma olukiiko ekyamazima lwavaawo nga teluwedde era tugenda okwetegereza ssentebe n'omu ku batuuze ababadde bazze okuleka nno omukyalo oli balina omulaga bantu ki era baani abawolebwa ssente ku mutala guno kuba emitala mingi gavumenti weyasa ssente zaayo abantu abe nga beekulaakulanya ebintu byensimbi kani nga mugamba ssente enzibu age nkikakasa kirabika ssente tadde ku batuuze gemanya agasooka ag'omulabe okitanga kubamu abeewola ssente kati buli mutuuze alina gwe babadde bajja bagendako kyamani naddala mubanga abajjukiza ndi balinayo essaawa ey'okuzzayo ssente erabika esembedde mube nga mwetereeza abantu si bangu njagala olabe sente abantu bazeewola nga zakumala mwaka mulamba ekyo kisu kati kyamani kyasinga okwewuunya sente bazinonya ate naye lwaki omukyalo ono yazze ng'agamba sente zinoneddwa ate ng'okujja kw'abantu balowoozezza nti bazze kujjukizibwa kitegeeza nti waliwo okukyukakyuka mu biragiro oba oli awo okuva waggulu kuba sente zireka zadde zibuze omwezi mulamba okuddizibwayo kirabika waliwo abakulu mu gavumenti ono amuga ebintu bya gavumenti bizibu nnyo agala okunona pulezidenti agenda n'alagira abeewo ekintu ekikolebwa mu bantu naye ate abayisa ekiragiro ekyo oba ekyo kyabalagidde ng'omukulembeze ate nabo balina ebyabwe batambulizaamu gavumenti etuuka okuzeetaaga kati abantu abamu gavumenti erina pulojekiti zeetandika nga gavumenti yo naye gavumenti jjukira era baba bantu nnyo oba oli ayinza okugamba nti gavumenti egambye okukola bwe bati najja n'akwata akasente ngaako ye n'agenda n'akakozesa mu bizinensi ze kati gavumenti egenda okujjukira ogamba sente ze twawa abantu ng'oluusi ne sente ezimu zifudde era nga n'alipoota ezikolebwa ndala kubajjukira gavumenti ebeemu
naye ate abantu ababeera mu ambuleeyo baba bangi nga zino kati mu ambuleeyo mubaamu oluusi ennyaanya zifaaji nga nvundu era nga nezireta n'ebiteeso oba oli awo abantu bebataba bazitumye vulongotanya sente za muwamu kati eno ensawo omukulembeze yagiteekawo ono yekyakakasa ni sente zino ze bali mu kubabanja kati tewannabaawo nankola yonna pulezidenti gamba ni sente ezo zeetaagibwa okudda ate nga nsako yava eri mukulembeze abantu be beekulaakulanye kituufu ate tegunawera babasabase naye ebyomukulembeze si byeyayagala era tabagambangako nti chairman yafunye dde ebisago ngenda w'oyogera ku kyesente kiringa omuntu wamugamba nti myaka 2 ng'ozizza ate n'okomerawo myezi 6 awantu ayo wali akabuuza ate omukyala ono najja olabiko ndi mukambo kamala tugenda maaso tulya ku bakyala ba aje kati wadde osuubira beerawo wadda waseke nammwe laba owulidde omukazi wazze mu lujjudde lw'abantu neye kati sebo kano kamu kakazi ka aji kasooka keewuunya naye wane nagamba nti kati bwe basukumye omutaka oli mayembe we basukumye mayembe mukyala aje omukulu yabagayiniyo mayembe tasukumizibwa bamusukumye naye mayembe tebamusukuma njagala olabe ye yazitegeera atya nti zikola kakirayika omukazi oyo mulogo amanya atya ni mayembe alina amayembe amakambwe alabika agendayo ozikaroga gwe maze makaga yamugamba nti ono omukazi ajja tuloga naye siinamu wa yamugamba nze bukyanganzi gya myaka gyonna gye mmaze wa aji sizaalanga mingi nnyo kani nga muga kyogamba ni yakuloga kwesiba ku mukazi wa yamugandeka naawe kuwewaayiriza tozaala akuloga akuloga ebyo ebintu byemukwasa ebyobaloga kireka mu mwesiranya n'okwesiranya jafuuka ekizibu gy'oli yamuga alindako ebizibu byonna kyekino kikazi kya aji ekito kikazi kya aji ekito kyekyo kyo kigamba tekirina aloga kati ogenda okudda ewa Ssentebe mwanyi zijja kugira Ssentebe y'omu ku baali beewola ebyo si byenjagala okumanya kino ki mwanyi ziba zitamwanyi tozirabako lina akamanyizo nga mambo zigenda kwengera mwanyi zigenda kwengera gulu gonna omusiri gwonna ondakazi n'omwanyi zino baba zitamwanyi sizina mwanyi lina sanja Ssentebe baali beewola sente onotunda biti nofuna sente za alaga sente wezaalaga kiringa omuntu okugamba sente yazissa mu nnimiro naye ng'emmwanyi eziriwo zireka zasimbibwa bajjajjaabe ogenda zijjawa sente dinde emmwanyi zijja kukugira ate mu sizoni ey'omusana emmwanyi mu kifo ky'okwengera eyinza okala obukazi onotunda miti gya mwanyi n'ofuna sente efirimu egenda maaso biki ebinayokyalinayo mwaka kati kankubirako ekintu kimu kino ekibanja tugenda kitunda nga kitunda tusobole okugyawo sente zaffe nga kitunda nkugambye tugenda kitunda mukazi gwenda kulabye dda mwagala kutwala ebibanja byo nze nkugambye sente genda kubalaga emikono gy'ekyuma gyekitegeeza nange nja kujjayo ekampala gye mubeera efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso namba 2 namba 2 yafuuse embega yamaze okwekengera nkirabika mukyala aje omukulu alabika mulogo mulungi kuba amanya abalogo kati ayagala kumanya omukyala ono wano waali talinaawe essabo amanya ate ebyabalogo tabanga yatugaana okuzaala myaka 2 omuntu tazaala wateekeddwa okuba waliwo ekiriwo muto ogenda okwetegereza kumbe mukyala mukulu kubadde macuwa tewali olingiza ki osooba kati ono omukyala naye mugezi emiryango tasiiba yasiiba manju emanju gyabeera kuba amanyi omulaba ayita manju obunaba bwatunula judde lw'abantu nogamba nti mandwa z'akasajja kali zikola kakati mbwe ekibadde kimuleesa ayina ensonga gyagala boogereko yati mutoze na engeri gyategedde nti omukyala ono amanye ebyemmandwa
we yategeredde ni mayembe mandwa ze zirabika namuba oli awo alina kyamanyi ajjakola kati awaliwo omusango kati nga mugabe neeyogedde bitegeeza ki era bye bikulese ng'okwebakeba lwaki gwe ajja timukuluzaje kati nga mugamba okimanyi gwe mukyalo omukulu wano fe abaddirira omusiraamu awasa abakazi bano oba oli awo kweri n'omukaaga bw'aba agusobola kati nga muganze bali okuvalo yampasanze atazaala nabaaki mu lubuto temuli wadda sifunangako wadde olubuto kaakati kankubuuze hajati muto kati oyagala nze mpa nkuteekamu omwana mu lubuto kiki onono naye si mwangu ama nti mujjawo yajja okuteekamu omwana si gwe ogenda omuteekamu naye gwondo nakimwatulira anayogeza ku mazima bannange mukyala mukulu olabika oli mulogo nga gweyagala yamugamba olabika oli mulogo gweyagala okundoga kati nga mugani gwe olabika gwe mulogo gwate ekikuyisa emanyu ng'okwebakeba ojjo osugumbeza olinga mbega ojjo oyitaayita mu bimwanyi obadde omanyi siriiyo oleese eddogo size kuyomana nze mbadde size byakulwana nzize kyogerako otunula obulogo mukazi otunulanga eddogo tinza okungoba kuloga nga sikuloga nze nsobola okufuna emirembe nyabo njagala nasembera ekigambo bwoba gwe nga gogo bakigambye nga tologangako mukyala mukulu funa emirembe kweje emyaka gyolina noba nga tologa olabika ologa mukazi gwe okulidde mu bulogo efirimu egenda mu maaso kaakati basimba emisooli munaavaamu esente banaazizza Uganda ensonga zino zimanyiko wulira nsonga kizooganda ndaba waliwo ebitatambula bulungi ebitatambula bulungi kundirawo omukazi ono kiki kati kimubala ennyo nga ndaba obusungu bususe obukambwe jjukira bano bo babadde beekengedde dde omukazi engeri gy'abalukabalukamu ate nga kyategerekese bulungi nti esente ezawolebwa mu bantu wali wakyabulayo mwaka mulamba gasa ekyalo kino wekibanga omukazi ono sente aziyombera nga ezaava mu nsawo ye aika waliwo ekitateredde ekyetagotereza kali nga onamuganze nagamba ki naye nga jukiro naye yasindikibwa mukama we amonitalinga embeera ey'okubangizaamu esente kale tubaddewo amba sigaddeawo muzijja nga tali walala ono yaliwo kubanga muwerekeze nga yaŋŋambye nanoonyeka obuteri akali okumpi yagambye tava eno nga sente tebazitutte balina n'okufuna wooteri ku kyalo we banaasulanga we babanja bagenda okuva eno nga sente ziwedde okuŋŋaanya kyokka ebula mwaka okusinziira ku pulogulaamu eno nga yali etambula zakwagala kubba ttaka ly'abantu bange yamugamba ni okusinziira nga bwe tulaba omukyalo yayinza okuba ayagala babanja esente ng'akimanyi abantu tebazirina abatundeko amataka abantu babe nga baavuwala efirimu eno tugiraba naye wabeerewo ekyokuyiga eri abantu abagenda nga mwewola ssente omuntu akuwola ssente n'akuteerako obuzito bw'edduwa zikuleme okuzza yalyoka azitwala okitegeere efirimu egenda mu maaso ayinza etwala ettaka lyo kaakati yakeera wa Mwebe yakeera wa Mwebe egenda mu maaso firimu bagiyita Mwebe Mwebe obulwadde buli munda bumubala embiriizi jukira obulwadde bwamuziba omumwa naye ngaobulwadde bwamukola ekyo bwe bulwadde bw'okusanga mukazi we n'omu ku batuuze omusiraamu ku kyalo kuno maama Mwebe yalwala laba tayimirira abadde azze kulwala Mwebe yaziŋŋama abadde azze kulaba Mwebe azze kumubanja Mwebe yaziŋŋama obulwadde bwaluma Mwebe kino tekirina we kijja mu banja abanja ku mulamwa Mwebe ali munda obulwadde bwamuziba omudomo puleesi ekuba bantu naye oli yanuula munuule era teyina wadde agoogera Mwebe waali embeera mbi yakazifuna nasimbamu musiri gwe kati nga mugamu nange twali tulowooza Mwebe bw'ali ewola ssente ezo walibaawo ekikolebwa mu ssente ezo ne zidda mangu school fees waliwo n'abaali balina okusoma tebaagenda
nti no firimu girabe naye ng'olina ky'oyigamu nti omuntu okuwola ssente gwazikiriza oba oyingiridde kuzikirira buli we weewola ssente abazaala ate zaala kasasiro tosobola kwewola ssente n'ogula ensigo osige kati ate obanga ali mu bbanja kuba ekintu bbanja kitegeeza bukubanjibwa tuyinza okukkiriza ssente zaffe okufiirayo kati ono yamugamba nibe muliko omusaaga oba ssente mwazigulamu ki ne zifa ezaffe mujja kuzireeta mbu baagulamu ebijanjalo ne babisiga musana ne gwaka ebijanjalo ne bifiira mu ttaka kati ate noono naye yali azeewoze Mwebe obulwadde bwamukubiraawo era bwamukuba engwala kati Mwebe talinaamu wadde agogera Mwebe waali era newookulya bamuliise Mwebe talina adde ekikumi mukala mutuweneeza ffe bamasala okukabirira ezisula Mwebe mu ddwaliro mukala neeza ffe bakanda kwegayirira ng'azaala mwe bakanda kwegayirira nanonye ssente tukimanyize wano nyini teziriiwo nkubuulire nze ndi ku mulimu okitegeera nanonye ssente era nzaagala sibayinda kuba ku kyalo kuno nga temuzimpadde bwe muba temuzirina kuzimpa kuzigizaayo omukyala yatabuka n'abagamba afazaali ettaka lirugenda kati olwayogera ku kugenda kw'ettaka Mwebe olumbe lwamulumye ekyasinga omukanula oluberebere lyali jembere baalitwala kati awulidde ettaka ligenda Mwebe n'asoboka olulimi Mwebe olulimi njagala kunoonya ssente akusasula obulwadde buyinza okuluma naye ekikubya puleesi endala ono Mwebe puleesi emu ekyangirako buli kadde situmanyi oba kuluna dda mugende mbamanelenda kuba puleesi emukubye nemuleeta olulimi outside kubanja bwammwe mutunde kasita ategedde nti ettaka ligenda tundibwa ate nga yebabaziika n'amanya n'ebijja byakusenguka ebbanja lirimu okuseetula abagenzi liveeko ate ng'omukazi ali siriasi bagambye ndi ku mulimu sente ze nanonyera nzireyo nazo bamuyita Nabukenya Fiona Original Names efirimu egenda maaso tonaye mu firimu nyingi twagala ku mulundi tugenda na busungu ng'akoleeza mmotoka ye bano nno bali eno tebamanyi nti kati Mwebe mugenzi bawoza tukwegayiridde ennyumba gye basulamu eyo ya damage kati ono olumbe lwo kye lwakoze kwe kumujja mu nkaayana z'ebbanja wali olwaddeko nga gwe Ssemaka ewaka ne bagamba tuweze akameeza naye ng'ate dokita yagambye olubirizi luvundu leetaaga kulongoosa kati avudde eri ebizibu abibuulira ono omulwadde ali mu mbeera y'okuyambibwa gwe batika akazitoneera tekuona omukazi omukambwe omuyitirivu mazima bannaye tugenda kola tutya ssente kale mwazeewola ono naye alinga ayagala okuttira ddala omulwadde naye nga ekyamazima akyaliwo Mwebe obulwadde bwaluma Mwebe nga bamwalira emikeeka 3 okubanga abagonza wassa embiriizi embeera embyetta omuntu Mwebe mugenzi efirimu egenda maaso katuddako ewa musiraamu ye musajja yennyini yabba muka Mwebe ye mukyala namba 2 ali mukyala Mwebe era olumba olubadde luluma Mwebe ye mukyala eyatwalibwa nga musiraamu ono yamutwala kyokka ekikwawunyisa ne musiraamu yali omu ku beewola ssente ye yaziwasa wassa nti ssente ensibuko ya kibi era ssente eyo omuntu ayinza ogikozesa okusigula n'okwonoona amaka g'abalala ng'omusiraamu ono kye yakola laba mukazi w'omukulu bw'atunula kakati buli kizibu ekinajja ebyange byebina abadde ng'agumidde embeera ebakube amaaso gaali mu nnomo naye omuntu ayinza okufuna endali nga tebaamuzaala nazo ye mukyala mukulu oyo si ge gakola embaga nti naye twamala okuteesa kajati nenkugamba nti kati baawa alina pulaani gy'aleese baagala amatooke goono gatundibwe banoonye engeri gye bayinza okuzazaayo ku ssente olemerako okutunda ge gagenda okumalayo obuka kati nga naye era amatooke simanyi tegayinza kumalayo ssente zeweewola ebijanjalo lwaki mukazi w'omukyala mutoto ebijanjalo bye ebijanjalo byoyo nagamba essente ezibivaamu sezaala wange nina omuyamba
kintu kye tugenda kutundako kubanga ebijanjalo byogera ensawo 3 zigenda kuzimba tanki ewaabwe. Ulira we namuleetera ye mwana omuto yali asemba we baawasiza omukyala amuzimbira tanka alime yasuubiza sezaala we mbw amazzi gamutaanya naye enkuba etonnya nnyo bajja muzimbira tanka. Kati omwami ono ye mu kuwasa abakazi abangi aba awasiza obulogoyi. Mukyala mukulu yali mulimi. Nze nkubuulira oba kyekijja agamatoke gentunda tusasule ebbanja tonkabirira genda osindira eri. Mukyala mukulu ali mu buzibu. Kaakati efirimu egenda maaso. Tuddako ewa mukyala mabanja yenna Lubega Fiona Original Names ate nga tumulaba mu firimu eziwererako ddala. Kati abaali wano jjukira bapangisiza akaloogi waalina okuleka ndi asula mu woteeri eri okumpi. Buli ku makya balina okukera agenda abanje abantu. Kati agenda okulira amazzi mu kinaabiro geesuddeko. Yasembye okukyalira Mwebe ng'amubanja. Efirimu bagiyita Mwebe. Mwebe ye firimu. Mazzi ali wano gyasula. Kumbe bukalumbu eri saidi y'ekinaabiro wali aliyo nasala nadde saidi endala. Ali ku simu WhatsApp zajja social media bali ku Instagram. Agenda okulira kiki ekiri mu kinaabiro. Olusoosa asanze amazzi gayiika n'agasiba neera agenda okulira gazzeeko mazzi geeno nfu taapu. Efirimu egenda maaso taapu nfu. Efirimu egenda maaso taapu nfu. Naddamu n'agisiba bagiyita Mwebe. Twakomye okulaba Mwebe nga mufu. Omukyalo ono waali amazzi yakava gasiba kumbe waliyo Mwebe ye firimu. Mwebe is just a name. Agenda Mwebe yafudde essaawa 6 ez'emisano ez'ekiralumbye. Kyakibadde kyekango ekya Mwebe baamusuubiza otunda ettaka lye. Mwebe yafudde munyiikaavu. Ogwo nno omuzimu nagwo guba muka. Kubanga gwabadde ofujjute essaawa 6 za misana ekiragu guno guliwo yakwatirawo essimu. Omuntu n'awumulamu essaawa 6 ate nange kyova olaba omwoyo guba mukambwe nnyo okusinga ku mubiri. Omubiri gwali gwazingama naye omuzimu gukanyama nnyo. Yakubirawo essimu ng'ayita Charles sooko nje eno luumu gye mwambukingidde sooko nje mu luumu eno gye mwambukingidde ng'ayita munne. Efirimu egenda maaso. Okonkona bosi ntuuse kiki ate yatidde dda jangu omubeere wano nkuumeko mbadde njagala obeere awo nkuumeko soka olingezeeko ewaliyo ekiriyo ninga tewali kiriyo teri kiriyo kati awo oba obeera awo mbenga kiro ebweru atyayo ne munda waalya beera awo
Effilm bagiyita Mwebe. Mwebe is the movie. Mwebe is just a name. Aludde genda waabwe. Mizimu gye waabwe. Efilimu egenda maaso. Efilimu egenda maaso. Efilimu egenda maaso. So kati ono yasooka n'atunula kyava jjukira. omulimu gw'ogendako gwakulaba ng'olondola embeera yonna eri mu kitu mu field. This is a government program eriwo okusitula omuntu owansi yenna. Esente kaakati bw'atunula kino ono kye yamugamba yasooka n'ajjukira. sobola okwejja Honorable Dembe kyali yamugamba. mulimu abanene mu gavumenti kubanga yali amanye ekigenda maaso wansi mu bantu eri. nti batandise okwagala okujja okutulugunya abantu. Esente zaali zisindikiddwa mu bantu beekulaakulanye waaliyo abakulu mu gavumenti abalala abaalina ekigendererwa ekyozijjayo nga n'ebbanga terinaggwako bo bazikolemu ebyabwe. Kati Charles baali bamusindise nga Honorable Dembe kennyini That's okay. yamusindise abe ng'atunula buli kimu engeri kirina okutambulamu. Kati bw'ajjukira ebyo omukyalo ono lwaki obuzibu naye akubye enduulu era nga ngamba mbeere wano mukuume ekigendererwa kye. wasente bali mu fayiro Ye yalina bafuna assignment ye ey'enjawulo ey'omunda era nga chief yamusindise. bina Baamuwa fayiro omuli amannya g'abantu abo kuziba mwanyi n'engeri gye baawulamu abantu ssente ne period alina baweebwa okuleka ni ssente ezo zikola ki zikomezebwawo. bonna mufulu gye bali ate kirungi ebisigadde byonna kyonobeera kyonna newatontojuliza Ye mukyalo ono gwe baabikwasa kubanga omulimu gwe kyegumulagira omulimu omulungi naye nga kwali kulaba abantu batuuse wamu kuba gavumenti weekuwa ssente eba yagala n'emanya kye baakuwa ssente olina kyokola era ssente zaabo olina kyozikozeemu ebbanga we linaggwerayo n'oba olina kyokoze. Najjukira kyefu ng'amugamba weegendereze. Kati yagenda nga mperekeze naye nga mukozi wa munda kumanya nkola ya mukyalo ono. Lwaki omukyalo nampeesa mu kisenge kye? Omanyi ku nsi kuno ebintu bibiri byensinga okutya ku duniya. Olina okutya ssente naye tya mukazi. Kati omwami yafunamu ekirowoozo. Omuntu omukulu watuuka okugambira mu kisenge nti ayo ate nga naawe oli muntu mukulu. Ne bagamba okuumeko oli bigambo bingi ebikola amakulu mu kigambo ky'okuuma. Lwaki aŋŋamba mukuume? Lwaki? Aŋŋamba mukuume. Omuntu omukulu okugamba mukuuma kyetaagana mukungu wa gavumenti bamulyako emmere. Alabika kanyama bunyama baasi baba batendeka abo mu buli ntalo. Kati nasooka azuukusa obukodyo kuba wano yeetaaga fundamento change. Nalyo bannange mbadde mmanyi wano aba alina kuwaga naye ndaba awaga kifuba. Omukulu bamugambye gyakuume n'alyoka yeesogga olutabaalo. Laba olutabaalo asoose n'afuna ebirowoozo bye kubanga okuuma omuntu ate gw'okuuma ng'omukuumira ku luggi. Ekintu ekyo tekiba kirungi okuumira omuntu ku luggi ate okumukuumira ku luggi. Ayingira obuliri alinga ayingira akateebe neyeegumya
ne yeegumya n'ayengera abolere gwe. Muntu tulina okukuuma omuntu owuuna badde atya mbuliri oyino. Kino kibadde ki? Nyini kibadde kitandise. Kibadde kituukidde kabikabobaka. Bonnange. Bamuyise kuuma omukuumi okuumira wano. Abadde akuumira kuloza. Ate nga bamugambye akuumire Falawe. Abadde yeetumiikiriza. Mukama we agenza okulira akabikabwa kagenda. Namuga kale baawo. Efirimu egenda maaso. Ono bamuyitirawo. Kiki mubadde ki? Bonna basula mu woteeri. Nyini nakigambe kinkume kibadde kitandise okwetumiikiriza. Laba we kitunula. Kiki ati? Kale dosiye yandeese. Naye Mukama wange badde ensonga zijja okwogerako naawe. Nsonga ki ate naawe? Kati Mukama wange ensonga za looni zino nga ndaba tulinganga abazukuta obubi. Uliriza. Tubadde mu lukiiko. Olukiiko lwabaddewo emisana. Banga lyabwe. Abantu badde beemulugunya ebbanga lye baweebwa gavumenti. Kirabika ne badde bakyalina omwaka mulamba. Naye ekyo tewakiwulizza. Ekintu ekyo tekituleetedemu obuzibu. Wuliriza nnyo. Abadde bongerwayoko ku budde. Kuba tebalina kusasula. Sente basasula. Batya nze newunya n'okwewuunya. Abantu bano bwe bangola sente mubadde mbalambula. Tubalambula Mukama wange. Nga mubalambula ng'olyagamba mbuze bwe nafuna sente nawazimba ekitabo. Bwe nafuna sente nawasa omukazi. Nga bewola sente kola ebyo. Mukama wange wadde bakola ebyo naye basasula bulungi. Basasula bulungi lwaki batula banja. Ate ebbanga lyabwe likyabulayo. Esente zino bajja zireeta mpola mpola singa tuba tubawaddeyo obudde. Omwaka mulamba. Osubira abantu b'ekyalo baleka omwaka mulamba nga tebasasula. Tembataddeko maanyi kusasula sente ne basasula. Kubanga amasaba ge bazimba n'abakazi be bawasa. Mwe munaba sente okusasula gavumenti. Maama basasula. Era ebbanga lyabwe likyabulayo. Mbadde nsaba tubongere okubagumiikirizamu tubakwate mpola mpola. Bajja kusasula sente bazimaleyo. Olabika emirimu gikuyitiridde. Olabika obuvunaanyizibwa olina bungi kati. Tokyasobola kubeera naffe. Kyolina okukola okyerabidde tokimanyi. Bwebakamala ogenda bagamba tokyasobola. Yagenda maaso. Omukyalo ono yafuuka mukambwe ennyo ku ky'essente. N'ebirowoozo banne be baleeta takyagala biwuliriza. Sente za gavumenti. Era ng'amugamba yalina okuleka ndi atambulira ku mulamu ogwamuleese. Omuntu yenna atatambula naye ekyo aba balemeddwa mu nkwatagana. Kumanyira. Nigera n'omusajja owagala ono simanya yaani biki. Manya Mwebe. Laba ono. Manyira. Kadi ng'agamba kye nalabye. Kyoyogerako. Ebintu bino muleka mubireeseemu omuzannyo. Nammwe mutandise okweyisanga Mwebe. We yagenze wa Mwebe ne bamugamba ni Mwebe mulwadde tajja sasula kati. Kadi ng'agamba Mwebe wandimuvuddeyo kuba n'okufa yafudde baamuziise misana. Ng'amugamba ebyo bye mutandise. Kirabika sente baaziwola bantu balogo. Ye muntu oli gwe baagaye musimanyi yamusindika era mbu tasindikwa. Kati ne Mwebe muwoza yafudde. Nyini kadde kansindikira ebitambo. Mwebe abaddeko wano. Bano kye batayinza kukkiriza. Kubanga ono yagamba Mwebe baamuzise ku 8. Mwebe mufu. Kati ate ono agamba Mwebe amulabyeko. Balayika batandise muloga waliwo ekitambo ekizenga Mwebe alowooza kitambo. Just as in. Mpozi ng'olaba muzimu gwati mwambeki. Yagambe tebajja muloga. Yamugamba nze sinnagwa ddalo. Mwebe bw'aba kangira mu mayembe. Alowooza ajja kunkanga tajja kunsobola. Kyekyayisiza kyalisa gyamukuume ng'amaze raba Mwebe. Kikunnyonnyola. Kuba kungamba nti Mwebe omulabi. Ate nga nze Mwebe nva kumuziika. Efirimu egenda maaso. Ndowooza ekintu kino kyetaaga okukwata empola empola.
ekyo kireka kyo tugenda kisabira amagezi bakama bagenda bakubira simu mbagambe ekyo olemereddwa bafune omuntu anasobola okukola nedda maama bikulemi maama ekyo tukireke nze mbadde njogedde bwogezi ku nsonga kyekyakusasuza kwogera ku nsonga naye bwe kiba nga kiri bwe kityo akanyende ono ke bamugambye mugoba mukama wange atidde era ng'atagenda kuddamu kwogera ku kintu kyonna banja sente zo gwomanyi kasita nakulaze abeewola ye bafaanana kyaliso mazeemu amaanyi omusajja omukulu yadde ayambadde otandika otya okweyambula kumba adde yeetumiikiriza kityamu nno muloogi tekisobola mumugoba ate tekikkiriza nnyini ku kyawulo omuyadde abaze gaapu adako agenze ku nkulungo gasiya osooberera ani nnyabo kati bamugwako kati enkeera yakeerera neera ku mulimu gwe kino kirimu eki biroowa buli omu alina okulaga sente z'abandi yazisaawa efirimu gyolaba nagambye egenda mu abe videos kuza edduuka liri FF15 omusuubuzi olina okugijja zaffe bakuwa sente obukadde bubiri n'ogula biti bino efirimu egenda maaso kati bubiri ono yeewola miliyoni 2 nalina pulaani ey'okugula vanira okumusimba bikalu kati yasookawo biroowa ebiroowa babitunda naye kimanyi nti tebasimba vanira ng'ebiroowa tebinnakwata manyi ngenda basiba ono yagamba ni mulina ekintu kimu tunda sente we twaziba muleka mwazirya buli ngenda basiba mulaba yenna atunula ng'omukkuto genda ku madamu bannange tusiba sente tujja kuzinoonya eka ku bino ebiroowa naye nze abantu kyensinga obbatyako kwe kwewola sente nga n'ekyokulya okyakirina ate ng'ebintu ebikulu mu bulamu bw'omuntu kulya kwebaka na kwambala naye n'osanga oli ne yeewola n'atandika okubeera obulamu bwe mu bbanja amabanja ne gafuuka amabanja katwaga tumanye abantu bano embeera bagenda giyitamu batya tuddako ewa Charles mwana naye naawe era olaba owulidde toyinza kuddira muzigo aye n'ogusembereza omuliro kati Charles yabadde afunye ekirowoozo nga yagala kwata ku lawundi ya mukama we mukama we n'amugaa kale bba ebyo tubireke ensonga zino nga zeekazika kakati ekyo tebaakirwako Charles naye muntu asobola okuva mu mbeera tabubiibira ng'ekyankalanye tugenda kukola tutya ono ye mweraliikirivu kuba ekintu ekyoyinza okusinga okutya mu bulamu bwe ye muntu wa bulijjo ayinza okugumiikiriza n'okola by'oyagala byonna naye bw'ataama ekyo nayo kiyinza oleeta obuzibu nnyo ndabye abantu bangi nga babasengula ku kyalo babasengudde eno babasengudde eri abantu tebamanyi kuloni obuloni ate nga ebbanga likyaliyo bangi abantu bafiiriddwa amataka gaabwe kyobola abantu abasinga bagamba sente za looni oba za bisiraani oba bazigabiramu amayembe naye nga zo sente nga zo kizibu kyennyini amazima nange ebintu bino byantabula dda tebaagala kwogera nga mukama waabwe awulire bakimugezezaako kimugamba jjo yabatabukidde era ono yadde agenda bagoba omukazi ono tawulira naye omuntu watuukira okuba nga ayogera ayina amaanyi bwe gati ateekeddwa okuba nga ayina waagajja kirabika aliko woddayo omuntu omukulu mu oba omunene yenna atanaba kumanyibwani kati wuuno nakyala yuno oteeka mu nnimiro ki kiki ekiri mu nnimiro mu gyonna makuni omutuuze amulambuza we bassa ssente alinamu ebikolo by'ebikajjo bya goowa 4 waliwo sukaali ndiizi ebikolo bya sukaali ndiizi sente nno twaziteekamu era oziraba mulimu emmwanyi ezaalibwa kayovu mulimu kasole yakaleeta oluyanga ebikolo nga 4 ebikajjo ebyo sente we bazissa amulagawo enanasi mulimu n'ebikajjo ebiririddwa enkuyege byagwa sente bazisimbamu ennaanansi
Nononya obiraba ennaanansi naye wananga abantu bali mu buzibu waliwo kibooko ze bakubanga naye tosobola kukwatayo kisobola kubamu sente twazisa wano amulaga we bateeka esente sente naye ng'onoonya wali emiliyoni 2 binaatera okussa bitooke binaatera bizinensi weeri gundi gwe nakyo biteekayo kutuwa sente zaffe ono omukyala mukambwe nnyo ku kyesente nagira bonna nagizinkubuzo ngambwe mulabika muli babbi olayika oyagala kubba bubbi kati kamundoza wakasimba lwako owoza ennaanansi ziizino ndaba ejja kutojjera ennaanansi eringa yakubiddwa omuzira temukyalifuna namu wadde nakatono ennaanansi eringa yakubiddwa omuzira firimu egenda maaso ogenda okwetegereza kumba obadde gwalinaye ng'omutuze mwebe bamugaye mwebe yafudde ogenda okudde eno nga mwebe bulwamu mwebe yamulumbye yamuleetera obumanzi tasinaba omulwadde bw'abanga obulwadde bumuluma afazaali agala afe enzikuyo oba kabootongo ekyakimanye naye omuntu bw'afa ekyekango gwakimutuusizaako oba olina osasula kati omuzimu gutandise okulumba yayogadde ku kyokutunda ettaka mulaba mmwe omuntu okola olugezigezi si kibi naye oba olukola manya wookuma tugenda kuzzaako ekitundu ekyokubiri okumanya gye biggwera